Ekibiina omwegattira ebitongole ebitwala abantu abakola ebweru w'eggwanga ekya Uganda Association of External Recruitment Agencies kisabye gavumenti ng'eyita mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission okubakwatizaako mu kutendeka abantu abagenda okukola ebweru basobole nabo okumanya eddembe lyabwe. Mu workshop etegekeddwa Uganda Human Rights Commission nga basically omulamwa guliwo creatinga awareness for stakeholders, especially mu externalization of labor, tutwala abaana okukola ebweru w'eggwanga. So balabye nga kintu kirungi okuba nga bakola awareness eri ba directors ba recruitment companies. Because it's one thing omuntu okumanya rights ze ne kyale kirala rights okuziteeka mu nkola. So tetufuna mukisa kunvitinga Uganda Human Rights Commission mu training programs zaffe nga abaana no bagenda. So bwe baba bajjeeyo ba directors ne bababuulira rights omuntu z'alina okufuna, abaana bo ne baba aware. Dino baba batambudde ne bagenda eri amanya nti lino ddembe lyange, nina okukola kino, nina right y'okulya emmere, nina right okufuna omusaala bwe mba nkoze, nina right for hearing bwe mba nina ensobi gye nkoze, balina okumpuliriza. So nze ndaba engagement bweziti nnungi ziwa awareness mu ba stakeholders or key players ng'aba director abali mu mulimu guno okulaba nti bamanya anti tekikoma ku only abe tutwala ebweru, kuba buli gy'olabye nti director alina company, alina abakozi wano e Uganda. Bano nga bakulembeddwa omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino Haji Ibrahim Boogere okusaba kuno bakukoledde ku Rider Hotel esseeta mukono mu musomo oguteekeddwa Uganda Human Rights Commission ne Minisitule y'ekikula ky'abantu okubabangula ku ddembe ly'abagenda ebweru. Boogedde ku bintu bingi, status, ne boogera ku discrimination, ne boogera ku gender, ebintu bingi. Tuli agaana okuwa omuntu omulimu kuba mukyala, naye ng'ate wandibadde nga totunuulira genda ya muntu oyo, ositunuulira qualification na busobozi. So awareness nungi ekolebwa. Omusomo guno gusinze nnyo okwetoolerera ku baana abakola waka. Nti omwana bw'aba ali waka mu nnyumba, kizibu nnyo okumanya ani ayogera ekituufu, ani awaayiriza. Kuba omwana bw'abanga alina ekizibu ng'ayagala kufuluma oba kudda, ayinza okuteekawo egamba nti tebampa mmere. Naye omuntu gye batawa mmere n'abeerawo omwezi, omwaka, kiba kizibu. However, nti wabanga omwana amanyi nti ddembe ly'okulya, kuba eryo liweebwa ddembe liweebwa lyabwebanga nti omuntu alina okulya emmere. Waba tafunye emmere, tulina structures ze twateekawo nga ffe companies, ate tulina regulations ezitukwata nga zirimu n'emission gye tutwala abantu bano ng'e Saudi Arabia. Bateekawo system nti buli company yonna gye tutwalamu Abannayuganda okukola ziba ne ba coordinators oba ba supervisors oba welfare officers. Ba welfare officers bano baba basobola okukola contact n'omuntu yenna alina obuzibu nga not only ku byakola naye ne ku ddembe lye oba rights ze wakolera. So baba basobola bulungi okutekinga on their complaints ne basobola okuzaadressinga nga bakozesa channels eziriwo. Haji Boogere agamba nti abantu abagenda ebweru okukola emirimu egitali gimu naddala abawala mu Buwarabu basanze okusomozebwa kw'amaanyi nga bangi babalabanga abaddu ne batuuka n'okuggyibwako eddembe lyabwe erimu nga obutasasulwa musaala, obutaweebwa mmere, okutulugunyizibwa, okusosolebwa olw'ekikula kyabwe n'okubakolako ebikolwa eby'effujjo ebitali bimu, abamu ne batuuka n'okwekyawa n'okufa. Kati bwe tumanya nti waliwo obuzibu, mwana fulani talina right to information, talya mmere, oba akubwa oba tasasulwa, kati ensonga ezo Uganda High Commission tusobola za addressing. However, tulina streamlined structure esobola okuza addressing nga tuva ku mission direct naffe wano company. Information bwe tugifuna omwana tugimubuulira nti bino na bino na bino na bino kusinziira ku contract nga bweri olina bifuna. Kati waba tabifunye atuweereza ku structure zaffe wano e Kampala ne tumanya nti omwana fulani talina kino. Kati naffe ne tukozesa structures eziriwo through the Ministry of Gender, through the Ministry of Foreign Affairs, the Embassy and our partners mu office eri Saudi. Wabula ab'ebitongole ebitwala abantu ebweru bagamba nti bagezezzaako naye beetaagamu omukono gwa gavumenti. Amannya gange bampita Nalutaya Juweria nga nkola mu kitongole ekitwala abantu ebweru.
Mbadde nsooka okwebaza aba Human Rights Commission tuyita ku musomo guno gwe batusomesezzaako batubangula okumanya nze ng'omuntu atwala abantu ebweru kiki kye nnina okumanya ku ddembe ly'abantu n'enneeyisa y'abantu bwe tulina okutwala ebweru naffe tweyisa tutya nabo tubasomesa tutya abagenda okukola ebweru okumanya eddembe lyabwe. Kintu kibadde kirungi nnyo tusomye tutegedde ekyokukola nga ffe abatwala abantu ebweru. Era tubadde tusaba nga bwe batugambye nti gavumenti yekwasaganya ku kyeddembe ery'abantu okuviira ddala wano etwongere tubeera nga etubangula mu kino ekintu n'okusingako ku kino kye tubaddeko. N'omusomo egugaziye nnyo tutuuke ne ku bazadde bennyini n'abaana bennyini n'abantu bennyini niyo betwalira abantu baabwe ebweru basobole okuba nga bategeera eddembe lyabwe oba rights zaabwe ez'okuba nga bagenda okukola ebweru ki kye balina okumanya ne kye balina okukola okuviira ddala wano nga tebannavaawo. Gavumenti tugisaba eyongere okusomesa abantu n'okuteekawo offices naddala ministry etutwala Ministry of Gender eyongere okwongera okuteekayo abantu mu districts mu regions okusomesa abantu ebintu by'okugenda ebweru ki kye balina okumanya abantu babe balina kumanya ki balina byonna bagenda okujjanga mu bikampani zitwala abantu ebweru nga buli kimu babadde babasomeseddwa. Saba abantu bonna abannayuganda abalaba omukutu guno abawuliriza abalaba media zonna mwettanire kampani zirina license. Buli kampani erina license eri mu bwerufu era ekola ebintu mu bwerufu. Omuntu ajja kgenda bulungi ajja kusobola okunyonyezebwa bulungi ajja kusobola okubeera nga akomawo bulungi n'okuganyulwa because companies ezitwala abantu eziri license tezikkiriziddwa zitraininga bano abantu okubeera nga bekwata bulungi eri n'okufunamu n'okujja okuganyulwa back home. Ebyo tubirabye tubirinako example nnyingi nnyo. Omusomo guno guguddwawo Lucy Margaret Ejang omuwandiisi w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda Human Rights Commission ng'ali wamu ne Kamadi byonna ow'ebyenjigiriza ng'ono abategeezezza nti newankubadde waliwo ebbula ly'emirimu mu ggwanga naye ate abantu abasazeewo okukola tebateekeddwa kuyisibwa bubi oba nga abaddu wano n'ebweru wa Uganda kubanga nabo bantu abalina eddembe lyabwe ery'obwebange eribaweebwa ssemateeka. This is our first exclusive capacity building workshop for companies involved in externalization of labor. In our engagements, the Commission has established that many positive strides have been made by the government, its non-governmental partners, the private sector, and all other relevant stakeholders to formalize, clean up, and monitor the externalization of labor. This is because of its potential to effectively contribute to tackling the current levels of unemployment or underemployment. However, we also found that a lot more needs to be done to fully address the challenges that still affect this business, that is externalization of labor. One fundamental factor identified as a challenge was the inadequate awareness about human rights, the policy and legal framework within which externalization of labor should occur. This was on the part of the recruitment agencies as well as the workers themselves, who are not fully conversant with the rights, duties, and obligations within the businesses. In view of this, a sensitization of key players has been recommended at various levels, including the Cabinet, the Parliament of Uganda, the Commission, civil society, and the media. Here about status. Their rights being violated on account of status where they go outside Uganda, where they work from. So status really should not be an issue to violate people's human rights. Let us, as long as one is a human being, whatever human right applies to you, because the starting right is right to life. We are all born. We are all born equal in dignity and rights.
We are all human beings. That is the point. Now, nobody is born a managing director. Nobody is born a director. Nobody is born a PS. Nobody is born a doctor. Nobody is born a teacher. Nobody is born a lawyer. But when we achieve these roles in society, we tend to grow wings, and people who are not in our positions, we even don't know why they are in the positions in which they are. Esther Nassi Wajjuuko, munnamateeka akola mu Uganda Human Rights Commission, yeeyamye nti baakugendera ddala wansi batuuke ku bawala abatwalibwa okukola ebweru, boogere nabo ku nsonga y'eddembe lyabwe, balinnye ennyonyi nga bategedde we batandikira singa ebintu bisoba. Ng'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu wano mu Uganda, bulijjo tuba n'enteekateeka etuweebwa ssemateeka nti tulina okusomesanga bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu basobole okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe yonna gye babeera. Mu Uganda mukimanyi nti abaana tufunye nga reports muziraba ku mawulire wa nga bannayuganda bagenda okukolera ebweru bafunirayo obuzibu. Tulina companies nnyingi ziri mu 100 oboolyawo n'omusobyo nga zitwala abaana okukola emirimu wabweru eyo, naye ne batuuka eyo obulamu bwabwe ne bukosebwa, abalala ne bakomawo nga n'okufunamu tebakoze eki tebafunyeemu mu ekyo ekiba kyabaleetera okugenda okukolera ebweru. Nga Uganda Human Rights Commission tetusobola bulijjo kubayamba kubanga ssemateeka obuyinza bwatuwa tatukkiriza ate kufuluma kukola ku misango egiba gituusewo mu nsi ziri eziri wabweru we Uganda. Kati kitegeeza nti ministry eya foreign affairs evunaanyizibwa ku kyo, naye ate ffe ssemateeka tugamba tusomesa abantu, n'olwekyo twalaba nga kyetaago okukola emisomo tusobole okuyigiriza eddembe ly'obuntu abakozi ba companies zino, bannannyini companies zino, n'abaana bano bennyini abagenda basobole okuba nga mmwe ababatwala ku gimu ku misomo gye mukola kwe kubateekateeka bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe nga batuuseeyo. Kubanga mu Uganda ne wonna mu nsi yonna twetaaga okutegeera eddembe ly'obuntu kyeki, buvunaanyizibwa ki omuntu bw'olina, osobole okutambula nga olina ekigendererwa ky'oliko mu bulamu. Nassi waawadde abagenda ebweru amagezi okuyitira mu bitongole ebyaweebwa gavumenti olukusa okutwala abantu ebweru mu kifo ky'okuyita mu babakukusa obukukusa. Kyetaaga olwayo buli munnayuganda omulina abaana abagenda ebweru okutegeera eddembe lyabwe basobole okuba nga baweebwa obukuumi, okuba nti eddembe lyabwe okuba nga basasulwa kubanga omuntu ssemateeka agamba taakozesebwe nga muddu oba mu mbeera ez'omukumira mu buddu, kubanga abaana bano oluusi bw'atuuka eyo naga wakoze guno omusango tetujja kusasula. Kati agenda okudda oluusi omwana nga tafunyeemu, n'olwekyo eddembe lyabwe mu bugazi bwalyo liba lirina okukuumibwa. N'olwekyo tukolaganidde wamu n'ekitongole oba ministry ya labour tusobole okulaba nga tutwala mu maaso okusomesa eddembe ly'obuntu eri bannayuganda, abaana babeere nga bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga bo, n'ebitongole bino ebibakozesa oba ebibatwala bibe nga bisobola okuba nga bikuuma eddembe lyabwe kulissaamu ekitiibwa. Gavumenti kyerina okukola kunyweza amateeka gano, okulaba nga n'ebitongole bino byonna byewandiisa, kubanga abamu bayita mu ppanya ne batwala abaana, era ogenda okulaba nti ebitongole oluusi ebitewandiisizza abaana abagenda nga bayisa ebbali be basinza okukola ki okusinga okubonaabona. N'olw'ensonga eyo okuwandiisa ebitongole kyekimu ku byo gavumenti byenyweza olwaleero. Ab'ebitongole mwewandiisa okola emirimu gino ng'ogikola mu bulambulukufu nga nawe omanyi titokolera wabweru waki w'amateeka, nga n'omwana we bw'atuuka eri n'afuna obuzibu tusobola okulaba nga akomawo emabega ng'agoberera amateeka gano. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground.
On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Parents and guardians, here's ADC Junior School, Child Care and Learning Center for all your child's pre-primary education needs. ADC Junior School offers, among other services, introducing your babies to formal education at all levels of kindergarten and pre-primary. The school recruits children from 1 year and above. We have spacious and conducive classroom environment with a dedicated, caring, loving team of teachers and caregivers who are eagerly waiting to give the best care to your child. ADC Junior School is located 7 kilometers along Mukono Kayunga Road, branching off from Kisowera Town to Mpoma inside Estate 1. For details, contact 0774 595466 or 0703 088178. By His grace, we shall. When you come to us, you will not carry any other requirements with you. Scholastic, they are provided by the school, and the meals are also provided by the school. Breakfast and lunch, drinking water, fruits, and fresh juice.